natuukako nengamba oba ngende mu bufumbo ebisajja ebigaggaja ebiri byagala kumupasa nene. At the end of the day I thought about how that is not me. I could not lie to myself. Nenguma naye ebisajja muna ebyali bempadde biproposal nga bingulira amamotoka ag'ebbeeyi naye era muneyo muda nga nkyali mwavu nga nkyali ku music mumanye nti no music mu supporting twagividdemu twanyumiddwa nenyabo owo nga sangulabe ate wange owulidde wange. Yes. Forever EP. Forever EP. This is the cover for Forever EP. Title ya EP bagita Forever. Era wojene mabega wa cover nabatereddeyo already. Sigena ate kubazambu banaye. Guess how many tracks? The tracks are already there. Ngena kubyako 3 tracks. So nembatera kuna amanyaga tracks kuliko Exam, Kirimanyi ne Forever. So I'm very excited about the EP because I've been working on it, I think, ever since we were done with the concert. So it has been something I want to see that growth, that other sisaga. So ebisinga bigenda kubeera muno music era njagala tumu experiencing ebabi fena ne bafanzi bange music ono nga afulumye ali ku Forever EP igenda fuluma on the 29th of February. Yes. 29th February. Yes. But before we go, I'm seeing all the songs. Yes. On an EP. EP to Gisedde. Sigisedde kubanga EP erina okubeerako very limited songs. The highest you can go is what I did last time. I did 7 songs. And in my knowledge, ne mu opinion yange, I feel like these 3 songs, I executed them so well. So that's why I chose 3. Because EP yote zira, chayinza okuzira oba otaddeko lumu, kubeera ebeera teri EP. Naye at least 3, 4, 5, 6. So to me this time around, I chose 3 and I executed them, and I believe people are going to love this kind of sound. The direction of the EP. Yes. Yes. The direction of this EP is evolving. Yes, I'm evolving as Martha Mukisa. I've put a lot of work in this piece of work, and I feel people should just be waiting to hear like how has she evolved, how has she grown. Believe now we are opening a new page, new chapter, new Martha Mukisa, new Forever. Yes. Kichofunamu nnyo ng'ofulumiza EP. Ekisookera ddala business gye tulimu ya kuyimba. So ekisookera ddala mba nyimbye. Ekiddako releasing a single is different from when you release more songs. So abali eno mu streaming, omuntu wagenda ku streaming sites zange watandika okustreaminga music wa Martha aba asobola okugendako yandibadde nti akuba abamu balina albums kati yandibadde nti agenze mu album omulala agenda n'acheckinga ku EP zange. So that means I have growth as an artist. Tajja kugenda ku Martha yafuluma nga yatandika okujja 3 years back kati alaba nti oh, she has now evolved, she has come off from singles, she now has EPs. Kati munsabire anytime nange nja kugenda eyo oba male mwaka creating an album. You never know. Many people ever call EPs. These other songs is a deluxe extension one EP. Yes. With releasing 3 songs, yes. Don't you think we would have done a deluxe than from your EP and I would also love to. Maybe next time I will release the deluxe because deluxe tedina kokomo. Nizo kuja ate the next time nembagamba ngenda kufulumya deluxe ya sisaga EP ya soka. So give me time. This time around I wanted to give you Forever a fresh new start. Yes. Luli wafulumya nyimba nyingi mawatu ola ne mugamba nti zise kwena EP. Is this a balance? No.
No, 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 no. None of this music is off the EP. All this music is just forever. It is music for the forever EP. So tekuliko music wa Sisaga EP. All this music is for forever. Yes. Era ennyimba wano nga bw'oziraba weeziti era nga waziwulira ezaali kuli eri zonna saazikwatako omulundi gumu. Nnyimba ozifulumya ne zibeerayo, but then kati era ngenda babuuza abatulaba right now ku titles zino zonna exam Kirimaanyi forever tutandike na lulwa. Kati eyo ngenda kubaleka mu nvuge mbulire tutandike na lulwa. Naye music ono waba gyali music tavunda. Music omuteekayo abantu aba streaminga they go and listen to music kuba buli kimu tekiwoomera matama akola ki abiri. Nina music gwenkoze nenteze tafaana kyekimu ne bize vibe yo tafaana kyekimu ne sango. So music abeera different and it keeps on bringing different ears to it. With our titles, number one is exam, then Kirimaanyi. Yes. Exam. What's the content? Because uliwawulira exam ezogamba nti yoyisemu kuba tebakugezesebwa So what's with these titles? Exam, then Yes. Kirimaanyi. Yes. Era nga woziwulira titles nakugambye the music is all about evolving and this music is all about it's an attachment to Martha Mukisa. Tuwulira exam gamba oba kati agenda tuula bigezo ki owulira Kirimaanyi ndi Kirimaanyi owulira forever. I'm forever going to be Kirimaanyi muki mubyenkola sisaaga kyekinfuula Kirimaanyi. I'm Martha Mukisa. Ebigezo buli muntu ayita mu bigezo tibula muntu nawe kwenyini oyita mu bigezo. So nange nina ebyange byempitamu ng'omukyala ng'omuntu. So yes. Yes. Watch it forever. Ebintu bino nga gwe namawulire kati oyinza obutabitegeera naye forever twatula ne team fenaba ne tunoonya what can we call the EP, and forever to us really sounded it had to headline. Forever had to headline because Martha Mukisa is forever. Martha Mukisa music ali forever, and this EP is going to be forever. So tugenda gisabira busabizi mukama gitekemu omukisa ebere as forever as the title is. Okay, there's a new sound, urban sound Ugandans are embracing, and it's crossing okuva mu Uganda okugenda. We're seeing Joshua Baraka, Elijah Kitaka, these bad guys who are Wananja Divakozesa in their song. Do we see that sound in one of those songs, or we're sticking to the Martha Mukisa with the sound we know? What sound is that? You know the name of urban the sound? Right now. Nga wulira olimbara Joshua Baraka olupya olwa nga wulira ananowulira ennyimba za. What is urban about it? Because it's nanana. No. That's I'm not talking about the lyrics. I'm talking about the sound. The sound. Yes. I feel everyone should just create because there is nothing urban about any sound. I'm telling you, music is music. As we create, we all get different sounds from everywhere. From n'ebidongo byebateeka, they are urban sounds. But ebidongo nti katugambe ekidandali kye bakuba ba producer baffe. Those are urban instruments. Why are they urban? Because zikubibwa mu bintu ebiri urban. Tebikubiddwa mu mangada nti biri local. So everyone should just create. There's nothing about urban about any sound. Everyone should create and get sound from wherever mystery they are getting it from and create good music. And when it comes to my music, I create
with all my heart. I create wanting to bring something new to the people, wanting to bring something beautiful to the people. So I do not, unless you give me that genre, but when you say urban, I do not know what you mean by urban. Okuva kutama nina oluyimba ne DJ show tombadala nga lwo tewangamba nti nduzizaako mangu. Wasinga kwagala ttama ekitegeeza lwakola bulungi kuba lwe wasinga okwagala. Ayina ettama nange nina ettama. Bw'omanyi ttama ki? Music ate wa mutunoonya abantu bali mu fights za sente bibiina federation simanyi wuma tubale tukulaba nnyo bw'ojjayo face yo ate nga bagamba abayimbi nga mmwe nammwe temufiiriddwa kutulabyeko banamwe babayo ne beerwanako fe abayimbi kika kino fe temutufudde kwe tetukulaba bw'ojjayo omutwe. Ekisokera ddala I should say tino embeera maybe si nnungi, so that's why buli omu mulaba nti agezaako okwerwanako, naffe gye tuli twerwanako tebali bokka. But all I should say is twagala sente. Twagala sente, so kuba ebintu byonna buli kimu kitambula na sente, as well as buli kimu kitambula nakukolagana nakubeera ddala bw'omu naye, era industry yaffe ekyetaagira ddala okugrowinga. Twagala sente. Yes. Munsabire. Guno mwaka. Truthfully, guno mwaka tetulichina in plan. No concert this year, but you never know what happens. Twinzo tukamakati ne twekyusa tugamba let's do something else. So ebintu bya mukama tibetaga kugezesa ate twinzo tukane bagamba katugina mu concert endala. So you never know, but for now no plans of the concert. Ate nga lwakimba ntya both buyinza okiraba nti concert teyatambula bulungi, but as a new artist I believe I did so well, extremely well. And as a new artist I believed I opened very many doors for very many, should I quote it, for very many female artists that had not even done a concert, because I feel after my concert very many people gathering, because really eri omukyala nga tolina management, or nga tolina management eri very good as very many brands ngoyinza okutyamu okukola ekintu. But I feel now people gather bagamba Martha Mukisa naye aze wano, just she has done something, because when you do a concert oyiga bingi ekyo n'okiteeka emabega. So I had seen very many people who had been in the industry for a very long time, but nga tebandaba oba nkuyitira atya kubuukaako ne bagamba kanegezese mu kino. But after I did the concert, I'm very happy that very many women, even the males, they're doing concerts, and it should be the normal. Tetubaamu kutya mwate wane sina sente mwate sina bawagizi aba batono abaze bebabo. And I believe when I do another concert it's gonna be big. Yeah. So bolooza kino tekirina ngeri gyakuyisaamu gwe ng'omuyimbi since wali tonnaba kubanga abantu abasinga kibagamba nti wali tonnaba kubanga onywera bulungi nnyo kubanga ostandinga Ekivulu. Truthfully omanyi kati sijja kugamba bantu nti ate nze ndi very strong. No, of course nayita mu bintu bingi nnyo. Oba njiyite heartbreak, because music is my love.
nsobola okubeera nti nafunamu obuvune somewhere, obukosefu somewhere. By the end of the day, I feel those are the things that push you to even keep on going, to keep on going, to keep on going. So, singa nalinga nkozesebwa nnyo, I wouldn't be here now trying to bring you another more music forever. No. Depression? Let me tell you what, omanyi abantu be bakola nga bali depressed? Era ndi mukugamba any person out there, wotuuka ku any time ng'owulira you're depressed, kwegayiridde talk to someone. Oba si kyekyo, vaayo ogende weebuzeebuze oba ekyo kyennyini ky'oyagala kikole. And those are some of the tricks I've used. I've talked to the people around me. Kirungi babadde very positive. Ate n'ekirala neekumiddemu ekyo kyenjagala. Ti wempulira nti banaye bagamba bino gamba ddayo ate mu studio komawo ki ng'oli strong. Because nina time wenatuuka nga sina management, wenaliko nga sina management. Nina time wenatuuka nga sirinnyangako ku stage. Nina time wenali nga sisasulwa olw'omulimu gwenkola. But right now, when God has done all that, ate kati ngambe mbu nnemereddwa nedda balimba. So kino kyakwa kyakuyita since bw'ovaayo n'omanya nti kati yes waguma kino kikwa kyakuyita kigwenga amata. That I should always keep standing tall kubanga nina bangi be-inspire nze era neenyumiriza mu ekyo. I've inspired a lot and batambulidde mu line gye mpitiddemu. So I'm very grateful for that. Yes. Natuukako nengamba oba ngendemu obufumbo kw'ebisajja ebigaggaja ebiri byagala kumwepasa. At the end of the day, I thought about how that is not me. I could not lie to myself. Nengoma naye ebisajja muno ebyali bempadde biproposal nga bingulira amamotoka ag'ebbeeyi. Naye era munayo muda nga nkyali mwavu nga nkyali ku music mumanye nti no music munsupporting ddala kubanga ye yanziba omwoyo. Kati nsinzidde nzizeeyo ku maaso oli eyajja nga kakyali kawala nga kato. Tuzzeeyo kati ate tutandike olugendo semagendo olwa Sisaaga nga lulimu kati forever, nga lulimu ennyimba exam Kirimaanyi ne forever. Tulabe lwo lugenda tutambula tutya. Bingi nno munaye, naye munaye mbandi awo nga ndiddeko bye ndiddeko nengamba kaneesonyiwa bino ebintu si byangu si birungi. No. For now it's music. Ebisajja ebijja byo bimpeeredde ebirabo kuba ebirabo byombyagala naye ebisooka ebindeke. Emyaka gye twogera egikola gitya ebisajja. Of course ebisajja bino bwe biraba omuwala owakabi. Yes. So sijja kugamba biri myaka emeka? Ate bino bivubuka munaye. Ebivubuka ebirina ssente munaye. Yes. Ninga wandibadde yakubetaka musajja kikale. Omusajja kika ki? I should say that yetaaze omusajja ayagala Katonda oba I believe in them Katonda. Then omusajja ndowooza anjagala ganze Martha Mukisa. For now? Yes. Are you seeing someone? For now? For now it's complicated, like for real. Yes, for now it's really complicated. I think actually I'm in a situation. Yes. Nakyoba nkugambye nti nno bagita situationship. Era mu ezo situationship ezo amasimu mubeera okukyusiza oyo. Ndi mu lugendo lw'okufuna omuntu ali serious. Tafunye ebirabo byawedde bule. Obufumbo tebuliiko myaka. Obufumbo as long as you get someone who's rightfully yours or who is the right person,
anytime gyoba ofumbirwa. So me am waiting tunwe but mbayisa mu exam. Yes, we mbayisa mu exam, mbayisa mu bibuuzo ndabe ddala. Naye omuntu omutuufu oyo musuubira ddi? Ajja kujja. Era nange mujja kundabanga. Nandyagadde ankolere ki? Ankuba embaga. Embaga nawe olulimi embaga nawe wuyo Yesu. Ejja kubeera mu Bahamas.